balamusiza nnyo bannaffe abatulaba enkulu esange TV. Amannya Kiyingi Duncan Kibuwanga bulijjo tukomyewo n'omusomesa obutuufu mu lulimi Oluganda Osibosa Geoffrey Nabusiro. Tukomyewo mu kanyomero kaffe kano ak'enkulungo y'okumanya nga bwe twabasuubiza obutabajuza. Omusomesa asooka bayanjwako eri bannagasa. Weewaawo ssemuzira nnyama amaddu agamalira ku kakabasa. Weewaawo maddu ga mundu goonoona bibye, naye nze omumanyiiza ekita saagala kumunyiiza. Manyi omumanyiiza ekita omuwende ku anyiiga. Kale nno kibulaabuuza ng'ekkuba erigenda mu ffumbiro. Toyinza kulaba akutte bya Nakayonga ng'ali mu ntembo oba kale mu Nakitokolo oba olw'enjegula, ate n'omubuuza nti owange oneesolosaako mu ggwaatiro ng'era bw'olaba akutte olusekkwa awali enkuuwe oba enkalazi w'omubuuza mbu owange oneekeserera ku malombe ag'engogolo. Yenze wuuyo kasimbira kaataba n'olwaleero nzuuse neme okubabulako ng'empulubuju okufaananako akabajjo k'ekiwuubiro. Bassebo ne bannyabo nabamanyanga eyakumanyanga bw'avaawo ekkubo liziba. Ate tubawoomeseza olulimi Oluganda, tulubasomesa, tulubako enkusa, tulubabangula, tuboogiya. Tutwalirirwa kukola ekyo. Bw'akalabayo abavubuka bameka eyo abasobola okukola nga bwe tukola. Abasinga bali mu bya betingi, bali simanyanga kano kafuna kano tekafuna, bali mu bya simanyanga Besigye amutwala, Museveni amutwala, Muhoozi amutwala. Tebafaayo eri lulimi, banyaga byabwe, bawoza ndya byange ngenda. Abavubuka basuulidde olulimi Oluganda. Kale weetuli nnyo ku mukutu guno tuzze era tuzze tumazeeko nga muwogo wansi mmere wakatinku waggulu nva. Ate ku ky'olulimi Oluganda tujja kwesiba nkerekejje, tujja kwesiba ebimyu, tusibirewo omugongo, kubanga tulina okulukira abantu emigomo nga tubasomesa olulimi Oluganda olwabwe olw'obwebange. Mumpulidde nzize bwe ntyo anti munnange mulabye bulijjo bwe mulengera omume nga mumanya nti ate enjoga muyiggo eneewandagaza ebiwulumbujjo. Nze Munnabusiro Saava Bosa Musisi, kaawonawo wammwe nzize bwe ntyo. Bannalasange endozi omusomesa mumulidde waabeeyanjuliddeko. Kati nyongera okubajjukiza ebitabo bino wammanga. Dictionary Lasange olulimi Oluganda olw'edda, dictionary yasinze emitwalo 10 yokka nga weegulira ekitabo eky'olulimi Oluganda. Kituufu. Nga naawe oteeka ettaffaali ku bulamu bwa Ssengule naawe mwennyini ekitabo okwongera okukukula. Bwe kiri tulina ekitabo ekirala eky'Abassekabaka b'ensi Muwawa. Ekitabo ky'Abassekabaka b'ensi Muwawa kyawandiikibwa Osibosa Geoffrey. Awo nawo waffe ndowooza mukiraba. Tulina effumbekero ly'ebisoko ebya Ssengule 222. Ekitabo kino kyasinze emitwalo 3 nakyo kyawandiikibwa omuntu y'omu. Tulina n'ekitabo ekirala eky'Abassekabaka b'ensi Muwawa nakyo kyasinze olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi. Nakyo kyasinze emitwalo 3 ne Bassekabaka b'ensi Muwawa. Bannasange mwenna gye muli nammwe abatugoberera ku Lasange Online TV n'abatugoberera abalala ng'oba toli ku Lasange naye ng'atugoberera. Kuba waliwo abali ku Facebook, ku YouTube, ku TikTok, ku WhatsApp bonna. Yandyetaaze okufuna ekitabo kino ne delivery ku namba y'essimu ku 078 599 343. Awo nga tukikutuusaako bukuuku byange empisi y'essempa. Kale tobeereyo n'ogandala ng'enkwenzige bakulamulira nti kabanzite emagombe eribwayo bwami nti ogenda kumyuka kitaka. Akati yesebo musomesa mu kanyomero kaffe ak'enkulungo y'okumanya. Kituufu. Olunaku olwaleero yesebo tuzze n'essaza lyaffe Butambala erya Butambala. Kale nange sigenda kulwawo kampite mu bwangu ng'alimisa olunwe asonga busonzi nti wano na wano ng'olubimbi lugguse. Ye teyeekooya nnyo abanga oyo ati kulava emugga. Kale bassebo ne banyabo essaza lino Butambala kansooke baweekoko ku byafaayo ebiryetooloola ebyebungulula. Essaza lino okusooka byonna yawangulwa ku mulembe gwa Kabaka Kateregga. Kateregga ono
ye kabaka wa Buganda owe 14 kabaka wa 14 Katereggono mwana wa kabaka Ssekamaanya Katereggono nyina ye yali Nakku kati Katereggono nyina wa Katereggono yali Nakku bali bamuyita Nabagereka Nabuuso mujukide kati Katereggono ekyenjawulo ekimumanyiddwako kati kabaka Katereggono nyina yali Nabagereka Nabuuso Katereggono kabaka wa 14 Katereggono yatuma omugabe Mpungu ow'endiga nabayo Mpungu yagoba abanyolo bonna be yasanga mu ssaza ly'e Butambala era kabaka n'ali muweera ddala okuliramula oba okulifuganga mu nnono era emyaka gyetoloola nnyo okuva ku kabaka Katereggoyo okutuukira ddala ku kabaka Basamulekere Kirevu Ntende Mwanga Leewo Mwanga ow'okubiri ng'ab'endiga be bafuga essaza ly'e Butambala era abo baabeeranga bweya kyova olaba nti nno tulina essiga eriyitibwa erya Mpungu ebweya erisiga era tulina amasiga 17 ab'endiga erya Mpungu ebweya nalyo lyerimu ku masiga gaffe ge tulina ffe ab'endiga naye nga Mpungu oyo musajja muzira nnyo yawangula essaza ly'e Butambala ku mulembe gwa kabaka Kateregga n'aliyunga ku Buganda era ne libeera nga nalyo lifuuse essaza lya Buganda naye afuga essaza eryo ayitibwa Katambala era embuga ye esangibwa Kabasanda Katambala oyo Kabasanda bamutuuma n'erinnya eddala bamuyita ndikugambe Wakayembe lwaki sooka omuze lwaki ye yasitulanga ejjembe ery'okuwangula entalo mu Buganda ejjembe eryo baliyita Mbajjwe ebyo mubadde mu bimanyi waliwo abibagamba oba muli mubi kano kafuna kano tekafuna Museveni atwala Besigye atwala Muhooza ebyo bye mulimu bya bufuzi byokka naye ennono mugisuuliridde tetubaganye kuva ku bya bufuzi kuba buli kintu kyetolodde ebyobufuzi naye mumanye nnyo emirandira gyammwe ebbala lyammwe temulifaako abange oluwombo lugendo luwombo lukunguyira oluwombo lugendo luwombo lukunguyira tuve mu kulya nga Katonga ali mu kujjula oba okwebakira emikono gyombi ng'engajjaba nga yerabidde abassi wamma otegedde Wakayembe yani ow'essaza ly'e Butambala tumuyita Wakayembe n'ensonga enkulu lwaki tumuyita Wakayembe asitula ejjembe ya kabaka ery'okuwangula entalo lino ejjembe baliyita Mbajjwe kale nno tugenda kukomako wano n'ebyafaayo ebikwatagana n'essaza ly'e Butambala tujja kudda n'ebyafaayo ebikwata ku masaza ga Buganda amalala tuzzenga tubuze tukibagamba kino si lyakusatu Buvuma twamumala Bugerere twamumala teeka waawo tudde ku ssaza ki kulemezibwa mukanyumiro kaffe kano enkulungo y'okumanya mbadde njala osooka onjawulire ebigambo byange wano njawulo ki eri wakati w'essiga n'olunyiriri enjawulo wakati w'essiga n'olunyiriri kaakati kubanga ndi musajja muliga muzirandiga omuliga ate aba mulala saagala ogambe nti oli musajja muliga omuliga ye musajja atalina maanyi ga kisajja tereeza Oluganda gwali eyo bwe banakikuyita nga weddirandika omanyi ze bakulu bange embalina ogenda nze omuliga Kayeesubola nze omuliga Serunkuuma nze Sewagudde omusajja omuliga ni musajja muzirandiga kakati njagala okunjawulira wakati wa olunyiriri n'essiga kubanga nyinza okugamba soba nyinza nti mba mu ssiga lya Kaggwe Bukaggwe kakati olunyiriri olwo n'essiga kati kyolina okumanya amasiga gano babanga baana b'abataka kale mu nsengeko eyo ey'ennono ey'obukulembeze obw'ebika tulina akasolya bwe tuva ku kasolya tudda ku baana abaaba akasolya ago ge gaabanga amasiga ate n'abamasiga nabo baazaalanga abaana bwe tuva ku ssiga ne tujja ku mutuba bwe tuva ku mutuba ne tujja ku lunyiriri bwe tuva ku lunyiriri ne tujja ku lujja bwe tuva ku lujja ne tutuuka ku nju eya kitaawo Mwova ekintu ekyo nno kiwanvu era tujja kujja n'omusomo wano
nga gulambulula emitendera gyonna omuganda gyayitamu bw'abanga ali mu kulanya oba okulamya. Bino abamu tebabyawula, tulina okulanya n'okulamya. Naye njagala nkutegeeze nti bannaffe aba Idental Care wali Entinda be bankozeeko bannange nagwa mu batemu ennaku z'omwezi 7 ogw'omusanvu 2024 banzibako buli kimu, essimu, kamera, ebitaala n'ebyenkozesa babibba naye bankuba ne banziyamu amannyo. Naye aba Idental ebyo bantaddemu amannyo gano. Gano amannyo bansaba obukadde 4 okuteekamu amannyo agali permanent oba ag'obuwangazi. Naye ku miwendo egigeraageranyizika emisaamusaamu bantaddemu amannyo gano oluzungu bagamba for provision. Kaseera buseera ng'ate bwe nnoonya obukadde buli obunaba nteekemu gali amalala ag'obuwangazi. Osegedde kati gwe wenna ali eyo osobola okuwagira projekiti zino nga ogula ebitabo. Kuba kati neetaaga ssente empitirivu nnyo obukadde obuna obwo kulaba nga nteekamu amannyo gali si kintu kyangu. Gano bagataddemu naye era neetaaga kuteekamu ate gali ag'ebbeeyi ennyo obukadde obuna. Na zino ssente si ntono nyingi naye ngeri gye ndimusomesa aba Idental mbebaza emiwendo gyabwe mirungi so muyiteeyo baba totambula tobeeraawo ng'olina amalibu abantu balina ebizibu ebifanako n'ebyo. Nze mbadde nga mbeera mu kimasiki buli kaseera kimalako emirembe mbeera tosobola kuseka teweefuna weefetaafeta weekwata omusobooza weekomoma ebyo naye nga abantu bannaffe oluusi batutuusa mu bizibu ebyo. Kale saakyagala nakirabirawo nga kintuuseeko naye Mukama Katonda tumwebaza nti obulamu yabulekawo era nkyasobola okusomesa Abaganda n'emikwano gya Buganda. Sebo tweyanze gemusomesa wewa kanyuma kaffe kanako enkulungo y'okumanya naye nga tuggala puroguramu yaffe ey'enkulungo y'okumanya olwaleero kituufu kanyongera okujjukiza bannalasange namwe n'abatugoberera ku Facebook, YouTube ne TikTok. Dictionary y'olulasange olulimi Oluganda olw'edda yiyo yasinze emitwalo 10 gyokka bwegiti. Tulina bassekabaka b'ensi muwawa ekitabo ekyo bassekabaka b'ensi muwawa nakyo weekiri kya mitwalo 3 gyokka bwegiti. Tulina effumbekero ly'ebisoko lya Ssengule 222 wa Radio Simba kya mitwalo 3 yoyo nno Munnabusiro Ssengule eggwanga yayifiiriddwa munnange. Tulina olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe guno Omutebi mazima omulembe gukyuse baana ba Buganda era nakyo kyasinze emitwalo 3 gyokka bwegiti. tweyanza weewaawo awangali Magulu Nnyonda.